Ssaako manaje musizi okulaba mwebale nnyo kutuwagira okuwagira mutabani wa Yohana Mirundi ne Mole amatofu Mirundi nalabye meeting nga bataddeko akatambi ke nayogera luli n'akatambi ko bateekako badduse emisindi omanyi bo M.i.S.O baali tebagimanyi batya tekinologi anti tebamulaba naye benawulira beebuuza nti guba kwatutya anti bo kye baakola ekibi mulimu omujoozi ajooga ennyo yali ayagala bwa pulezidenti ayina ssente ali close muko kakati ye ekyamukola obubi kunjooga nokana akasajja katumwebaze be baleeta bato ye Museveni n'alowooza tinze bwanhumiliating meeting nja kukkiriza nkomewo nga ye takimanyi nze ndi mmandwa emmandwa bwekaaba amaziga tekumawo emmandwa tedda gye bagijooza okujjako nga bagiteegudde okuteegula muleeta ssente kati ate ono Odreg ebiseera bye byonna abadde abimala kulemesa ssente zange ngende mufukamirire ye nga takimanyi ntulika ntwala bomu nentulikira ekyankwanzi kano katumwebaze ngako kalowooza mulemese bwali Museveni we yamuwa nolinjweka benyondo nkatte tolina wompa walala kubanga mukoze ensobi eri emu muddidde nga mungobye in a humiliating manner ne muteekawo doona ye ne mumuwa sente zonna 5 billion bazitutte Museveni ayinza okuntwala ku jirikiti wa 1.7 nengendayo ng'omwana wo mutwalayo kandi Museveni nga mwana we kandi mwana we yes ate sasa assume nga muhoozi bamukoze ebyo Museveni byatukola nti immediately you leave the appointed donor facilitate the department. I was squeezed. Can you accept ddala ng'oli muntu nga naawe ozaala oyinza okudya omwana wakkiriza yagende ku 1.7 5 billion bazikoze on addition bankubye mu mawulire babukedde bani banyonoonya maama wange gwe bakuba amagulu kakati amumaadi baveemu ejjuugo liba bayitirira kati bagenze lwabooga agenza okitegeera nga sisaaga TV nino genda kuyani NBS sije kigendaku zonna ne apologize sisobola I cannot apologize ku misango gimwaza ne baba lining age mwaisisi kakati ekintu kye prolonging is a war mbwa can become a district and go home who can become a district oba bakuba kigenderero ohoza asobola okukujjayo dacho ate Museveni yakola strategy aizokola strategy Museveni yakola strategy ono musajja wa ono yakubidwa ngambabazi ono yakubidwa tayina lwabogo is not mentioned anywhere tali namba emu tali bbiri tali ssatu not mentioned anywhere ate kati mukozi tebakyamusajjirako wene mukozi ye mwani yamulumba kubera yakuba abantu bonna lwabogo yakuba abantu bonna n'abakuba nakwata nakabiro namuwa 5 billion yakobe kadaga beya nakoda I have them on my recording kakati bo bali tebamanyi lwabogo yali tamanyi character yange nti the moment you attack me I harden yamanyi nti wakwata nja kwavuwala nziyemba ekyankwanzi bampise kuba don't reason ekyankwanzi bampisa mbunfulumye statement this on the tapes nga bategese ku policeman 5 million each. Do I care about 5 million? A person you sacked, Museveni sacked me in 2014. Nti ope 5 million akati kyenkubuuza bwe nagaana ogendayo baali bazizaawo endala resolution Amerias yasoma zikola simanyi the target was me nagaana ogendayo nga lwabooga omumanyi bulungi byakola mbimanyi mbamanyi abo abaana abo strategy zonna zibakola nzimanyi kyobalaba mbakubye nembajjawo bati omanyi nti muwooza agenda kujja tu nebakola strategy endala nti mu 2016 bataddewo akakiiko kaliko dono kaliko kanonite kalikaani mukapabulisi Museveni yakataddewo nga nze nategedde dda ndi Museveni yampadde sente lwaboogo nazibuloki Museveni yampa ettaka nazibuloki Museveni nampa factory nagibuloki nga njavuwala nti gwe sikwavuwaza gwe sikwavuwaza kati sibavuwazizza
bo bali tebamanyi nti mbakwata buli kimu. This man must go home and rot. Me to go home and rot. Mwe sibavuwaziza. He must be a district in his bill. Nabakwata ku kintu ekyo nakuba organitrate. Ate bajidda munyizo jiniamu. Bwe batampa sente. Nabalabye nga bagenze nabalabye bagenze babiri wa professor. Ngamba laba badduka nona azunzo omutwe. Kana kazunzo omutwe. Lwaki? O Uganda ibadde teyina sente. Abantu baavu. Revenue authority ebonyabonya bantu ate nabo ne bazibba. Abantu basasula misolo abanene. Kakati what has happened? Sente zibadde ziyimirizawo gavumenti ya Uganda za organize kutunda organize. Era bwavu nnyo kinyenye mutwe yemwavu muyitirivu. Kinyenye mutwe anonya Museveni kumununula. Kinyenye mutwe omanyi obusiru bw'aba kinyenye mutwe babu Kenya never invest in hotels. Hotels muni sente. No. Mademanyi ate ndaba buli afuna sente azimba wuti. Andi nkubuulira ani ajja wano. Era ojja kusanga ng'eye munyonyo ewa Sudir bamuyamba ba leaders gye baagala near the sea. Ekituufu. Yes. Omanyi lwaki aba meeting zonna zibeera ku seaside? Lwaki bakola gundi? Ku sea kitegeeza speedboat ekutwala ennyonyi takes time okufuna ki? Floatinga. Attitude bagikuba. Nze natambulanga ne president naye ng'ennyonyi ya Museveni kyobula yafuna ennyonyi ekola bukozi eti ez'abakulembeze abalala zeekulula bwekuluzi endabotekani mizaire kuba ennyonyi n'ogwa ku ttaka. Ennyonyi ya Uganda eya president nzibu nnyo okuwa mizaire terwa ku ttamaka kagira kwekati naye ennyonyi eyekulula eyake. Kakati abantu babeera ku seaside. That's why to investing. Kakati hotels baziddukamu. Omusagama hotels baziddukamu. Ni Nanjingi baziddukamu. Kuba basokoola ekiro. Kati abantu bategeera nti basokoola. Omusagama hotels zonna zirimu. Mulimu abasokoola ekiro. Enda z'abantu. Nti Bukenya Katoni. How can a person invest in hotels? Otya. Ati ababera mu government balowooza. Nti ojijja wa. Muki baliwa. Baberayo nga balowooza. Bemutta balambuzi bemutta. Ate abalamuzi balina amanya nabo balina intelligence. Nti zino Musagama hotels nanyinizo bamukwatako dda mu ICC nga wa Musagama anuka omusagama bagambye professor ne bagamba nti omusajja atutta mumuwe sente naye lulizo obadde okwata kati ate nyizo zigana nedda gwe lwaki oyagala kugweza obadde okwata sente zange omukanada n'aleeta sente Museveni yabagamba mukwate sente l'omusajja musole enkolo alowooza mbu ajja kunja oyabuwazani ako katumwebaze kekayogera. Let us meet with his family members. Write a document. Tali byeyambisa mu future. Family yaffe eyingira omusagama. Eyaffe eri kulimino. Nali njagala nkuba bentu eyo nka betu mwebaze yampunye. Abantu bembadde ndo bambatta abawunye tumwebaze. Okubiri awunye oyo gundi. M.i.S.O. Kalisa yagamba namuleetera case ya bilioni 10. Kakati bankuleetedde kesi ya bilioni 10 ompitirayo. Nlindo bakalisa mutta. Ku Kabira Club bajjo yali amuleese. Kuba Kalisa talizoninga. Kalisa does not reason. Nze sikolera ku short term strategies. If I brought a case n'abalisinga 10 billion ne bazitwala. Bazikomiyo oba neerabire. Do you know what happened to Kalisa when M.i.S.O? Ako katumwebaze. Kaleta biru yako tekasuza abantu mu hoteli yako njimanyi mulamu wako nako 6 billion njimanyi kaveyo nka benka malimu nka bejogo lyako anje bebagala mpuzimba hoteli nti bafunayo buddi. Yes. Kakati we mala kukakuba ne badaka wa Museveni nakano kanawunu ka change kanawunu ani alonda change temulonda change tayina magezi a change siko seros zamukwata dda ku bwongo katukoledde ki
mukaddukanga Museveni akolaba njaka bangende ne wabo wabo bwekayimirirawo ngenda bankalaga akakazi kano tekayinza kwesimba kagende tekayina magezi mu mutwe Diana yakakwata bwati tebayinza bakagobawo kabakoledde ba Diana kana akasajja nekakima ne mulamu waako nekamuleetamu bawamba amalwaliro ndukwago ne bamugobawo akilo naye akulo lwakitofa kakabusenga tools of destruction omanye mmonya abanyizi babonyamunya mu lukwago mujega tamudde mukumpa mulimu tamudde mugumpa permanent secretary eyasoma ebyobusawo ontwala otya mu education nswera amazzi aleeta bwembezera mukuba essasi nze simuyinza kubinkola nti kadaga abadde sipiika kati ngenda mu ssabo lyange nenkola sente ebyo bigaana naye gwe nti from pillars of the state ziri mmeka nti ovudde ku pira ya state kati omusajja akusuza mu ffumbiro ewange tebabikolayo myaka 10 ate ndibiddamu nti nze ontwale ku media center nedda gume dignity tonjugo eno ye government esembyeyo eno ye government esembyeyo ekola businga this government zikola businga kubanga nze mbalaba buli lunaku nga batudde ti sente zibabuze organic trade yaleeta ki sente ate bagenda giddamu tekisoboka anti bagizaawo naye tesoboka kankubuli today nga tugenda ku Christmas singa tewaliwo accident ziriwa okuva lwenegikuba accident zizeewo bakutte waliwo abasajja bakutte omulambo gwabwe ne bagukebera ng'ensiga bbiri tezirimu ne bawagala amajambi bagende ekiruddu abasawo ne badduka ne kawemba abasawo b'ekiruddu badduse basajja bajidde ku loole n'amajambiya ng'ensiko bbiri tezirimu abalwadde bonna ekiruddu badduka dda abasawo b'ejjanjaba bokka sikeya tokyakiddamu kati kawempe n'ekiruddu notorious tekikyasoboka accidents ezaali mu bikajjo byani tekisoboka agasajja gaali lugazinga gegasokoolamu waliwo bus ezaali mu Eastern Uganda ezeetomeranga gyeziri waliwo omunene yali nanyinizo okimanyi nti Kazimba alina diocese gyatagendamu ng'omusajja oli baali bamulonze mu Bishop's College ate ne bamugjawo kubanga oli gwe baleeta alina eddwaliro erisokoola ye Kazimba ekkanisa yagisudde baleeswawo emityana bukomero ngadduka muyinza nabagamba nedda Kazimba yakuba abasiyazi nakwata enkumbi nayekalakasa noonya sente bamukubye Kazimba bamukubye abasiyazi obepaakako omusajja alekawo olutobazi n'alumba olwazi omusiyazi omwepankako ekkanisa egenda kuggwawo ekintu kye balina okukola kujjawo Kazimba pulimba kiwali amuteringiyo Kazimba yajja n'abafere ekibuga bannakabiro n'akwatibwako kano akasajja kalina omusagamu lekamuwa tractors abakatoliki nakiweereza omuntu mu security nembaga nti abakatoliki banyigira nnyo Kazimba yakola statement ey'obusiru Archbishop Lwanga bwe yafa yagamba ewange talina ke yalidde yava wa Lwanga ani akugambye nti afudde butwa Kazimba neyeteekayo n'afa olaba abakatoliki olaba semwogera singana Kazimba uwa batulanamu bagi abakatoliki bagendayo Lwanga's body was exhumed and taken to Roma to be examined because of this man's statement ewange talina ke yalidde ani akugambye nti yavudde butwa uyu Kazimba ajja kubeera nabagamba omanyi nabaga nti ntagali agenda kubeera short lived teyabeera short lived ntagali yakola n'abaana bali bamafiya ne batunda ettaka Entebbe biliyoni 7 ntagali ateeka ku akawunti oyo mubi ate Museveni tabumu omwana oyo yayonoonye famire ya Museveni ono yalwala kinyeenya mutwe oyo yakulya mu refugee camp
kasajja kafere nnyo kaava wala nze mbalaba we've moved very far ne munne we have gone very you will go back very far temujja kusigaza kantu wano mmwe abantu baba bategedde nti musokoola emboka ejja kuvuga mujja kwogera abaana watoto yiko wapi watoto yiko wapi watoto wetu yiko wapi mujja mulabanga duka nga bamwogeze kyobula bantya naye bambe emyaka 10 nange okuba bizinensi yaabwe anti bampe sente omusajja oyo asibye sente zange nyingi nnyo I must be a district nakati aga give Mirundi money to go to I'm not going anywhere. I will stay in Kampala. If you are giving me money to come here, I have assignments from Moses here. Even others, even if Moses drops me, we shall form a political party. Countering our Sokozi. We cannot tolerate this. Give this man his money. Omusajja mulwadde alina kasero mu ddwaliro badduse eggulu lwaki sente ze tazimu wakakwata sente zange meka mulenzi gwe nezo nyinzo zikwata kubanga ayagala akole bizinensi ye eyogan eyo giwumule omanyi nagenda nembazanyisa bwezi bizinensi yabwe njitadde why waliwo ekiseera when you are placed between a hard place and a rock you shrink nali sinafuna security njirina nekyo nkiniamu nekino kyatandise discipline nekyo nkiniamu kubanga nze anjafuwaziza emyaka 10 nekyo nakyo bwakiyingiramu nakano kaluzunza mutwe luzunzamu kaluzunza nakyo njakiniamu kyokuba nkijjewo yes lwaki ye yayagala okunfunirako nti asibye mu bwavu emyaka 10 n'abaana be bali baniamu asibye mu bwavu I want to tell you aliteegula ali kubwa ebigenge n'abaana be bali baniamu nga bwanedde mu bange nani omufamire ya kati apanikinga give this money man temumpa give this money mbubaddemu basokoole temujja kusokoola temujja kuddamu kusokoola bajja batta kubanga kati abasokozi babamanyi ani asokoola wayina bikigwe n'oleeta ne mulamu we n'oleeta mulamu wavaawa kati muddemu abantu baffe Fika Salama yali ye Masaka nga namaganda dokita yagikola when Professor Kanyerezi was going to die he came to me nandekera lisi y'abasoko nalobani kisajja kiroya kisajja gwenkwogere bakubbe bakutte nga kigenze kimungenzeeyo musajja mulwadde jovas this bakatambi kisajja gwe nenaku zino kirobe era kikomyewo kyafu kiroya bali mwezo akimanyi enakawa bakimanyi ewakyo tekisulayo kyatta mukazi wakyo nekimusokoola kidduka emisinde kyekabaale kyagamba wawuya neweyomba Mirundi is going to be killed is going to go into gwe nkukube erinnya ly'abantu kukube odduka obula ekibuga ogende kyatunda ente zaakyo omanyi bagenda mu ICC nga buli mwa atunda bibye abasawo bonna ababirimu bonna tebadduka kakati bano abasawo abapya batya kyeŋŋamba omwami ono nti gwe Museveni ampadde buli kimu ng'okiremesa buli kimu kyonna ekyanga nsisobola kulemesa kikyo yalowooza mwamu disparate I need money to go home I need nidda kannemerewo kankiriho naawe ogaana okuddamu okusokoola naawe gaana okusokoola ne meeting gye mwabaddemu eggulo ne professor naye eri recorded njiyinwa omusajja muwe sente gwe nkubye ate bampa kankube business eno otani ani gwe mutta wano muyina gwe musobola okutta wano kati omuntu naafa nga bakaweesa baani bakwata omulamu n'obalaba bwe badduka abantu abatta abantu bamanyiddwa I want to tell you teri muntu yenna gwe batta teri gwe batta atakwatiddwa bonna tubamanyi M.i.S.O emanyi bonna abatta abantu nabakankanya wiiki ezi ndi ngenda kwogera abasaani isima poliisi ekankana poliisi ekankana ndi simanyi batta abantu nga njiwa baliwa anti kankuboe gwe kankuboe nze sisobola mukozi ajja is inevitable mukozi akakankanyiza
muhozi oye muhozi oye muhozi oye lwaki sambadde kamuhozi tufa MK project tukyakala bukyakazi tetuyina tabu MK mwaone mpawo yekiro tusala music tetuyina tabu tewaliwo MK asiiwuka abo be baniyamu eri system ey'okuniyamu ne bakunyalamu ate Museveni asasula amukoledde Museveni tasasula amukoledde omuko nze omuko yanniyamu yantegeera nti tusasula tudigida budigisi tetuyina tabu MK tusala muziki tetuyina tabu MK tuli mu masanyu tetuyina tabu MK fe future ya Uganda nze Museveni yankuba ebintu byononekedde wansi nze nkubulire amunabiza muti Enkulu ndayagala Museveni ne mamange ne bamukuba kituufu ne Museveni yanfulumya State House ng'omubbi w'enkoko nalinga nti oba omanyi waliyo omukolo nalinga nti oba nzibye fooko oba nzibye bikiiko bisiika omukolo gidde omukankube kwangalira buli omu akumanyi oyagala Museveni oyambadde Museveni naye Museveni yampemukira kubanga tayinza kuŋŋamba tetebiteriyo omukazi nga yafumbiddwa ng'akyagala omulenzi tabula webasinkana Museveni tayinza kuŋŋamba nti mukoddomi we amusinza amaanyi no the strategy was nti omukagamba strategy eyalwabwoga egamba onulikoti kuba bwampabiranga mbimugirayo nti erich Mirundi is a nuclear bomb is only Muhozi who does not share this good nina kubeera mbwa lwabwoga yandaba ng'embwa kale alina okuba omwavu ennyo ng'ali mu lugosi lwange ani gwe mwavu waza ewaffe waliyo omwavu nfu famire yanfe mumwatu obugagga tubadde nabwo ffe erongotayo simwe mu buleesi ewasale mulaba ndeebeetayo era noono omwana wange mugamba oyo Tamale nti buli lwobeera ne gurupu n'ogiyitako efuna fitina ab'amawulire bankuba kubanga bakakande baani bonna nalinzize nabo nga kakulu byakasimi kakabuli kalina okunkuba oyo mwogezi wa pulezidenti naye nga kakulu akabusenga kaavaawo akasajja ako kebagenda okukubirawa kabusenga tayinza kuwona kulubya tayinza kuwona akulo tayinza kuwona wani kyeji muyamuhozi nze mbagamba we would have a worse genocide than in Rwanda nti byandalakirize ababba oluguudo lekatosi akasajja nekaka alesi byanda gwe kabusenga gwe oyinza okubeera wano singa wadduka dda n'abaana bo baana bamusota akulu n'okwata lukwagwe n'omuwa obutwa nibukolaki akulu n'osigala wano Muhozi ne bw'anaaba ayina amaanyi agafaanana gatya after taking a power the process will take itself. Do I need to get a panga okutema omuntu ayavozeza family yange emyaka 10 nina okubeera muwendo w'ezi ate obwa pulezidenti abufunye tabusobola nakano okwogera naye ate siryogerako naye ku nsi mu kabuli ani tasobola bukwata bwagata Muhozi tokyamusobola kati Muhozi is irreversible takyadda mabega MK tusala busasi tetuyina tabu anti baatujoga omukono atunyako n'atunyalako buli gwe baaniyako yenna tukamba buli Museveni ayinza okuteesanga na minisita n'ogo Museveni ayinza okutaba nga tayina minisita n'omu omanyi nti basaba obwa coordinator bw'MK ne basasula ne ssente ne bataboogera ani akulira MK e Masaka minisita Museveni amumanyi bali bamensonizeeko twagenze Shema bonna b'MK ne baweereza nze siriwo ndi China bali luddawo mwemuke buli aniriddwa buli muko gwaniyeddeko eno revolution eri against muko Museveni yaddira mukoddomu eyo n'amutiitiirya n'amuwa amata n'amuwa ssente n'amuwaki fenna ntufuuka embwa gwe bwakwejimbamu bwoyina okugenda ye Museveni alowooza twagala dignity ebitiibwa byaffe naye mange tazaalangako kidoli
kukireeta mu State House bakiniemu singa Museveni yakwata ssente biliyoni emu n'agimpa mwana wange onkoledde nnyo singa siyomba omukazi ne bakunteeka mu lugosirwe nkomewo kolera endimbwa. That's where Museveni misses the point. Nabali mu government yetabali kambuze muzeyi wabanga abantu ensi eno nga bwekumanyi wakolera Museveni. Museveni yandeko Museveni namukolera emyaka 10 talina kyampadde yangobanga mubbi wankoko. Yes, kuba tuyinza kuŋŋa nti mukodomi we yamusinza amaanyi anti kyenkubuulira the only thing ayatubiitire Museveni security ate ani agala okunzita era banyini abaserikale abo bolaba okujja wano bani abaali baagala okunzita oyo tumwebaze nga yangulidde abaserikale banzite kalanjo abanopu be baagala okunzita.